الحمد لله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi w'ebitonde byonna, omukasi w'embeera yonna okubaawo ye Allah, omusaasizi w'ebyo byonna bye yatonda Allah, ebirabwa n'ebyo bye tutalaba, abikontrolinga ye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa almustahiqqu lil'ibada wahda, yasaanibwa okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa. Wa abudullah wala tushriku bihi shay'an, yatulagira Allah okubeera nga asinzibwa mu bw'omu bwe, abantu baleme okusinza amasanamu, baleme okusinza ebibumbe, baleme okusinza entaana, babeere nga baawula Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ye mutonzi Allah, ye mugabirizi Allah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ekyatutonza baganda bange ffenna abali ku mwaliiro guno ogw'ensi si kirala wabula kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumusinza mu bw'omu. Ku bimu ku bituleese buno kwe kulaga ekyo Allah kwe yatutondera, kubeera nga tuyimirizaawo esswala eno ey'ejjuma n'esswala endala n'emirimu emirala gyonna egigwa mu kka erya ibaada, aqwalan wa af'alan, ebigambo byonna bye twogera na byonna bye tukola ebirimu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kiragiro kya Allah, era tubifunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah nyini buyinza, nyini kusaasira, assa okusaasira n'emirembe bidde eri omwagalwa waffe, omusomesa waffe, era olw'omuddo waffe, nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, sayyidi al-khalq, sayyidi waladu Adam, asinga ebitonde byonna, kabaka w'abaana Adamu bonna, ye nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Famahabbatuhu wajiba, okumwagala oyo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, omukwano gwe tuteekeddwa okwolesa gy'ali wajiba, gwa bwa tteeka si kyeyagalire. Tusaba Allah assa okusaasira n'emirembe gy'ali n'abo bonna abaamugoberera ne bakwata obuufu buno omumuli guno ogw'eddiini ey'Obusiraamu, esinga amadiini gonna obutuufu ddiini ya Busiraamu. Ginywereremu osabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akuwangaaze ng'oli Musiraamu n'ezzadde lyo n'abantu bo, n'okusabira abo abatanneeyunga ku mugendo guno, okubeera nga Allah abalaga ekkubeera nga abaluŋŋamya. Baganda bange abakkiriza, naamira omwoyo gwange okusingira ddala, kubanga nze nsinga okugumanya obukendeevu obugulimu oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye naamira omwoyo gwange guno omukendeevu n'emyoyo gyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala.
fala falaha wala saada fi dunya wal akhirah illa bitaqwa Allah. Nkulayirira Allah, teri agenda kwesiima, teri agenda kuwangula bulamu buno bwansi n'obulamu obwa akhira, abeere mu bulamu obw'okweyagaza, abeere mu bulamu obw'emirembe illa bitaqwa Allah, okujjako ng'okutte ekkubiri okutya Allah. Fa usikum bitaqwa Allah, nziramu nga mbalamira nti okutya Allah lyekkubo lyokka eri omuntu oyo alina amagezi amalamu. Tukole ebyo ebinaatusobola okututuusa mu kusaasira kwa Allah. Bakutira okubeera nga tusigala nga tuli basiraamu olubeerera mu mbeera yonna, mu mayengo gonna ag'ensi, kubanga ensi eno erina amayengo ag'enjawulo. Buli kiseera agatuzunza, buli kiseera agatutwala. Sigala ng'oli musiraamu, sigala ng'oli mukkiriza, kubanga amayengo g'ensi eno gakoma, naye ate essanyu lya akhira lya lubeerera. Osazeewo okukulembeza amasanyu ga dduniya ag'ekiseera ku ssanyu erya akhira ery'olubeerera. Tusigale nga tuli basiraamu mu mayengo gonna ge tuyitamu, mu bizibu wakati, challenges ez'enjawulo. Sigala ng'oli musiraamu, togeza n'owuguka n'ova ku busiraamu. Ebisobola okuwuguka n'obeera ng'owuguka n'ova ku busiraamu bingi mu dduniya eno, ekyakyuka ate era ekyakyukira ddala, naye sigala ng'oli munywevu ng'onywerera ku ddiini y'obusiraamu. Baganda bange abasiraamu, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Abi Dharri yamulamira ebintu 7. Abi Dharri y'omu ku basahaba abaana abasooka okusiramukira e Makka, wa huwa min as-sabiqina al-awwalin, y'omu ku abo abasookera ddala okusiramuka, omu ku bana, kitegeeza abaamukulembera baali 3. Era Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamwagala, yafa omwaka gwa 3 mu kusanyuka kwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naye yagamba nti amarani khalilin bi7, yandagira ow'omukwano nfanfe. Amakulu yamulamira ebintu 7 byenjagala nange mu khutuba eno tubigabane. Era nga Nabbi okubiramira ono yali tabiramiranga ye yekka, yali alamira abantu ba umma ye. Naye yamubuulira ebintu 7 n'abimulamira ebirimu obulungi obw'edduniya eno n'akhira. Yamulamira ebintu 7. Ekisookera ddala yagaa nti amarani bihubbi lmasakin waldunuwu minhum, yagaa nti yandagira Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bimaana fa awsani, n'abeera nga yannamira Nabbi bihubbi lmasakin, okwagala abantu bamasakin, waldunuwu minhum, n'okubeera nga mbasemberera bambeera ku lusegere. Gwe bayita miskini ye muntu abeera mu dduniya muno ng'abantu abasinga obungi tebamwagala olw'embeera ze z'awangaaliramu. Naye Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alamira Abi Dharri bihubbi lmasakin, okwagala nnyo abantu ffe be tuyita abaawansi. Lwaki ekyo akimulamira? Abantu abasinga obungi fi nufusihim, mu mitima gyabwe, abantu abo tebaagala kubasemberera. Naye Nabbi yamulamira bihubbi lmasakin, okwagala abantu abo. Waldunuwu minhum, n'okubeera nga bamubeera ku lusegere olw'empeera ennene eziri mu bantu abo. Kyovulaba obusiraamu butulagira okuwa zaka egende mu bantu abo. Abantu bangi Allah abagaggawaza bilfukara, nabaavu abo betuyita bamasakin. Olw'empeera ennene ezibalimu ennyingi, senga obasembeza ne bakubeera ku lusegere, naye ate ffe tubeesemba nga twagala babeere wala. Kyovulaba era tutera okuwulira ebibiina by'abantu ebisinga obungi bagagga kwagalana. Naye bamasakini abo ani abasembeza? Nalabako ekibiina ekirala kiri Mbalala eyo nga kyo buli wiikendi beekuŋŋaanya kulya mbuzi. Erinnya lye bakozesa limbuzi mu bwongo, naye ng'omulimu gwabwe buli wiikendi bakuŋŋaana kulya mbuzi. Niraba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lwalamira sahaba ow'ekitiibwa Abi Dharri
n'amugamba nti mu byenkulagidde byenkulamira bihubbil masakin, okwagala abantu abo bamasakin, n'okubeera nga bakubeera ku lusegere. Abamu tubalina awaka, newe tuba tuliira tetwagala kubasembeza, tubeenyinyala, tetubagala na kubalengera ku gate. Abamu babateera mbwa. Neraba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta fi duaihi, ne mu dua ze yasabanga Allah. Hadisi ya Aisha yagamba nti mwezi dua Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba, Allahumma inni as'aluka hubbal masakin, ay Allah nkusaba okubeera nga njagala abantu abo bayite bamasakin. Baganda bange, abantu abo balimu empeera, mubasembezenga ku lusegere lwammwe. Bwekuba kulya mulyenga nabo, bwekuba kubayamba mbayambe, mubadduukirire mubalowoozengako, kubanga emitima gyabwe buli kiseera gibeera gyewanise naye okubazza n'okubatebenkeza kubeera nga tubasembeza. Tebazza nno musango okubeera ekyo kye bali. Ate naawe toli wankiza okubeera nga ddala weeyita owa waggulu, kuba tugamba abantu ba wansi. Naye ani abasemberera empeera ennene mwe bali? Olinaga nti kaŋŋende awali bamasakini. Omusajja omu ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate nga y'omu ku basahaba b'ekitiibwa, Abi Musa al-Ash'ari, yanyumya ekyafaayo ky'omusajja eyali mu Bani Israel eyakola ezzambi. Allah n'amuggyako emirimu gye gyonna gye yali akoze egy'emyaka 7. Naye mu kwejjusa wakati, mu kwekubagiza emirimu gye nga Allah amaze ogikansolinga, yava mu kitundu we yali n'atambula n'agenda eyo. Bwe yagenda eyo n'asanga wali bamasakini, n'atuula nabo n'abaliisa omugaati okumala ennaku 7. Allah n'amusonyiwa n'amuddiza emirimu gye. Kati Abi Musa al-Ash'ari, sahaba wa Nabbi, bwe yali afa yayita abaana be n'abaga nti udhakkirukum bi sahibi ragif, baana bange mbajjukiza ekyafaayo kya nannyini mugaati. Baganda bange, abantu abo bamasakin, bemuyita abantu abawansi, abamu muziyita nfunzi, balimu empeera nnene, ate nga Allah ayisizaamu nnyo okugaggawaza abantu olw'ekisa n'obuntu bulamu n'obulumi bw'oba okozeseza eri abantu abo. Era amawanga agakulaakulana agagenze ewala ennyo gafaayo ennyo eri abantu abo. Amawanga agakulaakulana ennyo gafaayo ennyo eri abantu abo bayita bamasakini. Naye ffe olwaleero abamu tetwagala na kubalabako, n'okubasembeza tetwagala kubalabako, tulabanga abatali bantu bannaffe. Naye Nabbi yalamira sahaba w'ekitiibwa n'agamba nti amarani bihubbil masakin, yandagira okwagala bamasakin. Waliwo ekyafaayo kimu nga nva ku nsonga eno. Ekyalo kyayatiikirira Madina bilbukhli shadid, n'obukodo n'omululu ogw'ekika ekyawaggulu. Wakana yukimu fiha rajulun kafifu al-a'ma wakana yukimu fiha rajulun kafifu al-basar. Mu kyalo ekyo mwalingamu omusajja muzibe miskini gatalaba. Wakana yasalu nnasa sadaqa, yagendanga asabiriza abantu okubaako kye bamuwa. Naye nga abantu bamusuulira obutundutundu bw'omugaati, nga n'abamu tebaagala kumutunulako, n'abamu bamuwa obutundutundu obufisse. Naye ekiseera kyatuuka ne mujja mu kyalo ekyo oba mu kibuga ekyo omusajja eyali omutambuze. Miskini ono bwe yagenda asaba, omusajja oyo yali omugenyi, n'amuwa omugaati nga gwe mulamba mujjuvu, n'amusabira edduweero, n'amugamba nti jazakallahu khairan waraddaka ila watanika bikhairin, Allah akusasule mu kirungi. Ate bw'aba akuzzaayo mu nsi yo akuzzeeyo mirembe. Omusajja ono mugenyi yeewuunya, n'amugamba nti kaifa arafta anni garib, otegedde otya nti ndi mugenyi? N'amugamba nti ishtu 20 sana fi hadhihi almadina, mpanga alidde wano emyaka 20 mu kyalo kino. Fama a'atani ahadun biragifin kamil, teri yali ampadde mugaati nga mulamba. Araftuka annaka garib, kino teri asobola kukimpa okujjako nga mugenyi ku bbanga lye mmaze wano. Lwaki twatiikirira n'embeera efaanaganako bwetu?
okwagala bamasakini. Namugamba ekyokubiri, nanyumya ekyokubiri Abi Dharr naga nti wa amarani an andura ila man huwa duni wala andura ila man huwa fawqi. Yandagira Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwemanga tunulira abo abali wansi, neme kutunulira nga ali waggulu. Bannange bw'oba oyagala okwebaza Allah, tunulira nga akuli wansi. Muve ku bantu aba basukkulumyeko. Bw'ona otunulira nga akusukkulumyeko ogenda kulemerera okwebaza Allah. Musajja asula ku nnyumba erina ku mazzi, gw'otaddeko ebirowoozo, nga n'okuzimba obuzimbi mu mazzi obuwanana bw'essente obuli awo buyitirivu, ng'ennyumba gy'alina teri agirina, gwe gw'otaddeko ebirowoozo. Onoosobola okwebaza Allah mu muzigo gwo? Onoosobola okwebaza Allah mu kasiisirako? Naye yamulagira, Abi Dharr yagamba, Nabbi yandagira ntunulire nga ndi wansi, neme kutunulira ali waggulu. Kubanga buli wonootunuulira ali waggulu ogenda kulemerera okwebaza Allah ate okuba emimiro okolime. Otugenda okuvaamu ebigambo ebyebukaafu, ebikaafu walira ebyengera bya Allah. Oli atuuka n'okuvaamu ekigambo ekigamba Katonda tali feya. Essente ez'abantu 1000 n'aziwa omuntu omu, Katonda ono muvuddeko. Tunuuliranga abakuli wansi bangi abali wansiwo. Buli muntu ali mu duniya muno alina gwasinga. Tiwenyuma nawe olina bw'osinga. Oyinza okuba oli kapikipikiko nga oli wakeegomba nga n'akagaali tasobola kagula. Kale oyinza okuba oli wa bigere nga ne pikipiki togirina n'eggaali naye nga oli wa bigere, naye nga oluwa yeewalula. Yeewalulira ku lubuto, yeewalulira ku bibatu. Omuntu oyo bw'omutunuulira bw'aba agenze mu hammam, mu toilets, a'azzakumullah, Allah abasitula abawe ekitiibwa, ng'agenze mu toyi amala atya ekyetaago nga yeewalula nga ali ku lubuto. Kati gwe lwaki otunuulira kuli waggulu? Oyo yekka akumala okwebaza Allah. Olwo omuntu gw'olaba nga muzibe, bukya yazaalibwa muzibe, tamanyi na mukyala we waafaanana, n'abaana baalina tabamanyi we bafaanana, ne maama wa muzaala tamanyi bw'atunula oba kitaawe, nga n'emmere gy'alya bamugaa nti ago gaba matooke, gafaanana bwe gati, gaba ga guriini ne gajeerwa bwe bati, ge tufumba giga matooke, era nga naye aga nti mpoomera ettooke naye nga talirabangako. Lwaki otunulira kuli waggulu n'otatunuulira abo abakuli wansi? Kati Nabbi Raba bw'amulagira yagamba Abi Dharr nti wa amarani an andura ila man huwa duni. Yandagira Nabbi tunulire nga ndi wansi, wala andura ila man huwa fawqi, neme kutunuulira nga ndi waggulu. Bwe munaatunulira abali waggulu okwebaza Allah kugenda balema. Era kyovola abantu bamala obudde batunulira abali waggulu ne babala emmotoka ez'akafuluma empya. Kati ennamba eriko gundi afuna ssente bwe ziti, gundi ali bwati. Ekikubaza emmotoka z'abantu n'okumanya ennamba empya eriko atannaba na kutuuka ku sseeryo. Lwaki totunuulira akuli wansi? Oli awo weekubagiza osula mu muzigo, kituufu. Weetaaga osula awagazi, kituufu. Kikyali badde mu buntu. Naye Allah abantu bonna tasobola kubakola. Tasobola Allah. Abantu Allah yabateekisigamba nti tasobola. Abantu Allah yabatonda bw'atyo nga tebasobola kwenkana. Waliwo abasukkulumako tusobole okumwebaza n'okumutendereza n'okulaga ekitiibwa kye. Abantu bonna banenkana. Tunategeera tutya obuyinza bwa Allah. Oli awo mu muzigo weekubagiza, kituufu gusulamu n'abaana abakuzeemu. Ne weerabidde nti waliyo abakuli wansi w'ekyo nga wallahi talina nazisobola kupangisa nju. Alinda abantu ne baggalawo amaduuka n'ayingiza ebigere mu kadeeya mu kutiya ne yeebaka ku lubalaza. Ng'era enkuba eno gye mulabye eyatonnya ekiro ng'emuggweerako ng'etonnya ali bweru. Abo tebaliyo. Mwe mubeera wano Nakasero mulowooza tewali basula mu katalaawo we mugula emboga n'ennyaanya nga tasobola kupangisa?
ate mmwe ne mbalaba bwe mutyo ne muvaamu ebigambo ebitasobola kusiima na kwebaza Allah ne mugamba nti baagala kukola. Bantu baagala okukola, baagala, teri atayagala kukola, baagala. Ensi bw'atyo Allah bwe yagitonda ng'alina Allah baasukkulumya abalala n'abateeka wansi, nga Allah lwaki abateeka mu nsi? Tusobole okumwebalizaako. Olemena kudda nnyo mu kwekubagiza buli kiseera kuba mimiro. Wali abakuli wansi, buli ali wano olina gw'osinga. Kati lwaki teweebaza Allah? Lwaki teweebaza Allah? Ekyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiragira sahaba w'ekitiibwa. Ekyokusatu ekisembayo mu khutuba eno esooka yagaa nti wa amarani an asila arrahma wa amalani an asila arrahim wa in adbarat. Yagaa nti yandagira nyunga oluganda olwo ne we lunkuba omugongo, amakulu ne we banvaako. Nabbi yamulagira kuyunga luganda. Baganda bange abasiraamu yunge eŋŋanda, muve ku mbiranye n'abantu b'eŋŋanda zammwe, muyunge eŋŋanda. Oli n'avuma muganda ye n'amuwolongola bw'ati, n'amulangira obukopi n'obunaku. Muganda we, gwe kyoli ekyo omanyi nti lwaki okiri. Gwe Allah yakusukkulumya ku banno oyambe abo b'ojerega b'ovuma. Kakati Nabbi amugamba, yamulamira n'amugamba nti yunga oluganda wa in adbarat, newe bakwekubako emabega. Sigala ng'obayunga. Kye bayita okuyunga, oyunga oyo gw'olaba gwe weekubako nga tayagala. Oyo gwe bagamba okuyunga. Gw'olaba avaamu ebigambo ebikyafu, gondoga gundi azimbye kalina, tukyaddayo kukyala ewuwe, anaatusuza. Oyo gwoba oyunga, oyo yennyini oyo. Oyo agamba nti omuloga oyo. Gendera ddala ewuwe, mukyalire, mugenzize kukulaba, oli muganda wange, Allah kyatulagira. Oyo yennyini. Musajja oyo baaba mukambwe ne w'omutolera salaamu taddamu. Genda gitoole, gwe buli ogenda toola, yagaane gwe toola. Naye gaganda muvaako. Omuvaako wasigala kuki? Obulungi obuli mu kuyunga oluganda bwalaga wala. Hal asaitum an tufsidu fil ard wa tukathiru arhamakum. Mwagala kubeera bwe mutyo mu nsi mugyonoone, mutuuke n'okukutulawo eŋŋanda. Nabbi yalagira kuyunga luganda. Lulimu baraka, lulimu emikisa, lulimu emirembe, lulimu obuwangazi obulungi. Gwe tunuulira nnyo abantu abayunze eŋŋanda, olabe Allah by'abakoledde. Yunganga oluganda ne we bakuvuma. Osanga nno abaavu mu famire ng'ate be bavuma abagagga tebabaagalira ddala. Oyo sente z'alina yazijja mu nnyanja, ali mu luminati. Ate omwavu yayogera muganda we, oyo akwogera gwe oba oyita amuga emitwalo gigi 5. Genda ozzeeyo abaana ku ssomero. Oyo akwogerera nti wazijja mu nnyanja, gwe oba oyunga kwata sente. Genda ogulira abaana engoye, kwata school fees, baana bazzeeyo mu ssomero. Kubanga abantu babeera mu famire, abaavu bavuma abagagga, abagagga tebaagala ate ba wansi. Kakati buli omu ayunge munne. Gw'olaba wali obuzibu oba oyingira. Ekyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakiragira sahaba oyo w'ekitiibwa ng'akimukuutira, naffe n'atukuutira. Kubona tuyinza okulowooza nti ebigambo bino bya bidhadi babiramira yekka, gwe tewaliiwo era naawe bakubawo baali bikuramidde. Naye abamanyi baasigala batuwandiikira ebigambo bino, hadisi za Nabbi, tusobole okufunamu ekyokuyiga. Naddala bannyinaffe abo basenga abaffe bavaako nnyo embererezi ezaawula mu famire. Okwawukana kwa famire kw'oluganda tekubulangamu mwannyoko na ssengaawo. Buli ayawula mu famire, bwe baba abasajja bali babiri, mulimu ekitonde mukyala, baba n'ebigambo ebiyitirivu ebyokya ebisalanga ekkirita. Abo mubayunge nnyo bannyina mmwe nnyo mu basembezi, kubanga bo mu kusembeza ekigambo ky'eddogo kibanguyira. N'entalo zonna ze tulwana mu famire, era oli abeerayo ne mwannyina gwasindikayo ku front page. Abo bannyinaffe abo teriyo luganda lukutuse okujjako nga mulimu ekitonde mukyala mu famire.
bakubiriza bannyinaze ne baganda bange ab'ebitiibwa okutya Allah n'okuyunga oluganda obutabeera nsasagge nga gw'ofuuse okwawula mu famire. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماليزا خطبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم يكوتير الصحابة ويجتي ويتبع أبي ذري ebintu musanvu ebisatu tubitegedde. Ekyokuna yamugaa nti wa amarani alla as'ala ahadan shay'an, yandagira nabbi nga nkuutira obutasabiriza bantu kintu kyonna. Tuli mu mulembe guno gulimu challenges nyingi, abantu abamu okusaba bagufuula mulimu. Omuntu yenna asabiriza agenda kujja mu maaso ga Allah nga talina nnyama mu kyenyi. Tuleme nnyo okufuula okusabiriza nga twagufuula mulimu okujjako omuntu ng'atuuse ku kisenge. Naye abantu batuuse ku levo ekuba abantu enseke ku levels ez'enjawulo. Kubanga abantu bakikwata wano, kambawo example ntono nnyo. Abantu bakikwata wano nti buli awasa akola bajeti y'embaga. Osanga abamu nga bataddewo bajeti z'embaga enseke ezitaliiyo. Oli n'asuula bajeti mu gurupu ya famire ngenda kuwasa. Era buli omu n'amusaasira. Ne baleeta sente. Seba anoonya capital. Olutuuka ku lunaku olw'embaga n'abaga nti embaga baagisazizaamu. Ate teri asobola muga nti tuddize. Abantu ne babeera awo. Okusabiriza ku leve ez'enjawulo abantu bagenze bakuyiiya. Oli n'atuuka n'okusaba nga agenda Makka. Emakka egendayo balina busobozi. N'ogenda ng'oyita mu maduuka g'abantu ngenda Makka noonya mukandaala. Iye! Bw'oba toyina busobozi tuula waka. Allah tagenda kuvunaana. Naye bannabbi bwamugamba sallallahu alayhi wasallam wa amarani alla as'ala ahadan. Nabbi yankuutira nneme kusabiriza biri mu mikono gy'abantu. Bw'onoosabiriza ebiri mu mikono gy'abantu nga buli kiseera gw'osabiriza nga n'abakulengera awo yagenda kusaba. Kasituse kati agenda kusaba. Kasituse kati akuba mulanga. Kasituse kati agenda kukuba luseke. Kankozesa olulimi lwe mutera okutegeera obulungi. Kyentegeeza nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatwewaza okuba enseke. Kyemujja okutegeera obulungi. Okusabiriza n'ogufuula omulimu. Abantu batuuka n'okugaba n'enguudo. Ne bagaa kwata Masaka Road, kwata Ntebe Road, zenkute Jinja Road. Era olinga bwamunaga twakutumye Masaka Road. Oyazza atya? Olina kukolera Jinja Road. Bagenda bakyusaganya esswala. Bw'obaawo kwasiri kati genda ejindi. Bw'obaawo ku gundi genda ejindi. Anatuuka n'okusabiriza ne babika abantu b'eŋŋanda zaabwe. Fiiridde omwana zeni sanda sebo mu kaveera. Basiraamu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Fiiridde omwana nsigaza sanda zokka ze nnina mayiti eri mulago. Waliwo abamu ababakaliramu ne basonda ssente zaabwe ne bavuga agenda naye akulage mayiti weeri emulago. Sebo olutuuka n'awenyeeko emisinde omubuuza mayiti weeri nga tamanyi na weeri. Ekikwasa essanda ojja otiisetiisa abasiraamu obamaleko emirembe olw'okuba oyagala okusaba. Tofiiriddwa notta kitaawo, notta maamawo, notta omwana olw'okuba oyagala abasiraamu bakuwe ssente. Sibagambye nti buli abika aba asaba. Ni mulimu abakozesa ekkuba eryo ery'okkuba enseke ezitaliiyo. Era bannabbi bwamulagira n'amugaa nti wa amarani alla as'ala ahadan shay'an. Bene mwesigamire Allah, Allah ajja tumalira.
ekirala wa amarani an aqula bilhaq wa in kana murra. Yagambye ekyokutaano nabbi yandagira an aqula alhaq, okwogeranga amazima, wa in kana murra, newankubadde amazima gakaawa. Kituufu amazima gakaawa, naye nabbi yalagira abantu boogerenga mazima, ate nayo ge bakugambye ogamatire nti mazima. Abantu bagenda ne babagamba amazima ne bakuba empawa ne baleekaana buleekaanyi ne bawemula ne bavuma, amazima gasigala mazima. Naye nabbi yalagira sahaba n'amugamba nti yogera amazima, wa in kana murra, newankubadde gakaawa mugayimirirengako. Togeza nooti omuntu yenna omuvumi omuwemuzi yenna okukujja okwogera amazima. Abantu mbabuulira amazima. Obusiraamu bugamba bwe buti, obusiraamu bugamba bwe buti, obusiraamu bugamba bwe buti. Allah bw'agamba bw'ati, leka kwenya muntu omuleke mu kizikiza. Allah ajja batubuuzaako. Naye nabbi yalagira twogere amazima, n'amugamba ekyomukaaga wa amarani alla akhafa fillahi lawmata laim, neme kutiiririra muntu yenna olw'okutya kw'omunenyi yenna anenya. Bw'obanga olina kyoyogera totyanga muntu agenda kukunenya, naye gwe yogera ekyo Allah kyakwagaza oyogere. Abantu abamu batya gundi ajja kunnenya, gundi ajja kundaba bubi. Mugamba amazima. Naye yamugamba nti wa amarani alla akhafa fillah, neme kubaako gwe ntya nga nina gwe ntiririra yenna omutiitiizi nti bwe nayogera ekyo. Kyenyagadde okusembyayo kye kino, wa amarani yandagira nabbi Muhammad an ukthira min qawli la hawla wala quwwata illa billah. Yagamba nti yandagira nabbi ekyomusanvu kye yamulagira an ukthira min qawli la hawla wala quwwata illa billah fa innahunna, ebigambo ebyo min kanzi tahta al-arsh, fa innahunna min kunuzi al-janna, kyabugagga kya jjana. Kiyitirize ku lulimi naddala mu kiseera kino, naddala ku mulembe guno mwe tuli omuli ebisoomooza. Kitiriza nnyo okwogera ekigambo ekyo la hawla wala quwwata illa billah. Teri yakyusakyusa hataani, teri alina maanyi ani illa billah okujjako Allah. Gwe teri akulinako maanyi, teri asobola kukyusa mbeera mwoli okujjako Allah. Embeera gy'olimu teri asobola gikyusa okujjako Allah. Abantu abamu bagenda ne beerabira ebyengera bya Allah byayisirizzaamu abantu. Oyina agamba nti oyo musajja mumulaba yanfudde kino kyendi obulamu bwange bwonna oyo. Wallahi nkulayira Allah sooyo ekyo bw'aba akirina akuzzeeyo, kireza takirinaako busobozi. Naye oli agenda n'alaba omwana avuga nti oyo nno lwakumpitako n'atampa salaamu. Ebyo byali nze mufudde kyali. Bw'anaaba tannaba kutegeera nti nze mufudde kyali, ensi emulemi. Si gwe ofudde omuntu kyali, Allah akuyisizza mbuyisiza. Gamba nti Allah yayisiza mu nze n'afuuka kyali. Naye goga nti gwe ofuuse kyali, bw'oba olina obuyinza muzzeeyo booti. Awo ojja okukakasiza nti gwe omufudde kyali. Neraba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalaanyumira sahaba n'agamba nti wa amarani, yandagira nabbi fa awsani, nankuutira nannamira an ukthira min qawli la hawla wala quwwata illa billah. Banaye muyitirize nnyo okwogera ekigambo ekyo. Kirimu tawhid, kirimu okwesigamira Allah. Kanzu min kunuzi aljanna, kyekyobugagga ekyejjana. Kuyitiriza kigambo ekyempeera ogenda zisanga mu maaso ga Allah mu jjana. Kuyitiriza kwogera kigambo ekyo kiseera kyogere nga ddala okakasa nti la hawla, teri yakyusakyusa, teri yakulinako maanyi illa billah, era teri alina maanyi okujjako Allah. Banaye Allah alina amaanyi, banaye Allah yakyusa. Bino byonna bye tuliko nkyusakyusa ya Allah, kyusakyusa ya Allah. Naye abantu bagenda ne basuubira nti maanyi gaabwe enkyusakyusa ya Allah. Kale tuyitirize okwogera ekigambo ekyo kya bbeeyi, kya kitiibwa, kya bugagga, kya jjana, ate ng'okyogera Allah akutangira ebintu bingi. Kirimu obukuumi bwa Allah mu kigambo ekyo.
n'okubeera ng'oli mutebenkevu wonna w'oli kubanga abantu babeera ku mirimu n'atuula kuyirizaawo naga nti mutangira okunyweza omulimu la hawla wala quwwata illa billah. Si kusoma kwo, si magezi go ti wasoma nnyo economy, simanyi wasoma nnyo ebya finance, simanyi oli accountant, simanyi teweebaka. La hawla wala quwwata illa billah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arbatil khulafa al-mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'i sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. Allahumma izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.